Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Jebaleko. Nze bampita mukunja wa Beat FM program sisimuka wano mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Aha. Kati nyagala omulobesemu tulabe. Anti nyinyonyola okuva gye byatandikira byatandika bitya? Yatandika bulungi naye omuwala yagenda yekyanga yekkana nange sabitegera bulungi naye ng'omuwala yekyanga kati yankubidde nange amampeereza nimuweereza se namuweerezaayo omutwalo kati we yagukutte ate simu ate njikuba agijjako. Kiki ekyagwawo nti obitandikira wakati? Nante ekyagwawo twatandika bulungi nga tweyagala bulungi n'atandika n'okujja ewaka ani? Omuwala ng'ajja wange nakyali eno e Kampala. Bamuyita ani? Bamuyita Nakato. Aha. Kati najja ewange kati we yajja ewange n'agamba leka tukole ebintu kati ne tubikola kati we twabikola mu mulundi ogusooka nate nagenda okulaba ng'akantu ke nayambala kikalabako n'akagundi n'akaveera kako nga sikalabawo. Akaki ke wayambala? Kano bwe bambala buno bumpitawa. Buki? Buno bumpitawa tobumanyi buno bambala ng'ogenda mu kikolwa kiri. Kondomu? Nga sibulabawo bwonna. Nga ne kewayambala tokalabako tekaliiko? Tekaliiko bonna yabutwala. Banange ate nga yabutwala wa? Nange simanyi kubanga zamma niwembeera wantu ndowooza ye yekkanka abamaze kuva ku matapaka siina mirembe oba kiki. Kati ng'okaabira ki? Antomanyi nomulowooza nnyo ate wenkubye essimu ng'agisalako. Kati gw'olowooza nti yakukola ki? Nange simanyi oba yandoga simanyi. Kakati bw'omulowoozaako ng'okola otya ng'ogendayo gy'ali oba? Wemulowoozaako nantomanyi kati yaŋŋamba yagenda mu kyalo. Naye wemulowoozaako nkubye essimu tagikwata. Buli okuba takwata. Namugamba kiki ekyatuukawo tayagala kwogera. Waliwo nekita ne wemukubira n'agikwata n'asirika. Yakuloga. Kati gwe kiki ekikulaga nti yakuloga? Kubanga ekinaga nti yanduka nze nkiraba kubanga ndaba siina mirembe sikola ki mulowooza nnyo abalala bonna sibalowooza kiva ku kyoba. Gwe bakuyita ani? Bampita Dani. Yali amanyi nga Dani ew'Ekamoca kubanga eno Ekamoca gye nali nkolera. Okola mulimu ki? Nze omulimu gwange nali nkola mu Pooko. Wali okola ki? Nali nkola mu Pooko. Mu Kooko? Nali nsiika. Ng'osiika ki? Nsiika mbizzi. Wali osiika mbizzi ng'ogisiikira wa? Eno Ekamoca. Ng'osiika yiyo oba olina mukama wo? Nina mukama wange. Gw'ogirya? Ate ye? Manyi agirya. Kale. Kati Kale se. Nakato. 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 Bannange yazaala. Atalina mwana. Kale beerako. Nakato.
Nakato. Nakato. Ati bateka mutako ne kanfunita. Kale kagenda nno muliso. Nakato. Hello? Ompulira? Okuwulira. Mbadde nkubuuza nti oba Dani oba wamukola ki? Ani? Dani. Omusajja ali mu mbeera mbi akuba essimu yo omuggyako kyokka gwe mukazi we olina okujja omujjanjabe mulwadde. Ate nze mujjanjabe muyita ntya? Nze sina emuyita Dani. Ate kakati nze yaŋŋambye nkukubire oli mukazi we ojja omujjanjabe. Siri mukazi we. Dani nze nasulako wuwe ekiro kimu. Okiwulira bulungi. Nalina ebizibu byange ne ŋŋendera wuwe era ne nsula nnyo ekiro kimu. Nasula nga neesinzeemu ng'alina alinga ng'omusota. Ekiro kimu kye nasula naye kitegeeza nti mba nafuuka mukazi we. Anti oli mukazi we jjangu omujjanjabe. Mukwano nze siri mukazi we, nze nasulako naye ekiro kimu tekitegeeza nti mbeera mukazi we. Era nasula nga neesinzeemu ng'omusota eyampa ekifu ky'embizzi kimu bwe. Yakola ki? Ate kyalina kibisibisi. Yampa ekifu ky'embizzi kyali kimu ate kyalina kibisibisi. Kale kiba kitegeeza nti nfuuse mukazi we. Anti kyali kiki ekifu ky'embizzi? Ne kitegeeza nti nafuuka mukazi we naye akasajja ke emizimu gy'embizzi giyinza n'obba gikalinnye. Yamanya mulimu gwakola. Enseno. Kali singa mugamba nti akola mu banka. Bayiza wabakyala. Kyosanze n'omusajja kyekyo kiba kiki. Ate bw'obanga owulira omukooye tokityoboola. Tiyalina kaki eyanvugiranga ku booda wagirina. Twala eri naye waliwo omuntu gw'olaba naye ng'akumazeeko emirimu. Oba tomulina musuubire kakulya bintu bye. Ntolya bintu bye. Nti wuuyo kyalina kibisibisi era wakirya. Waliwo omuntu weesomba bwesombe bweweeteteggula. Wamma otosota ku ndobeso ya leero. Mwebale kuweereza abalungi mukulu mukunja ne mamina Katwa Namoti nze Florence Kawala ne banange oyo omusajja yeewummuzeeko omukazi gwe yabeerako naye olunaku lumu gwatijjirako ombuye naaki akayandoga ng'oyo bamulogako ekyo yayogera bw'ati alinga talina namannyo mukama agenda anoonyeyo abakazi abalala omukyala amwesonyiwe bannange ate obusajja obwavu bulemerako. Anti era atoba obusajja obwavu bwe bubeera n'omugongo. Ne mukwano bulemerako kakongolako ng'ankwa. Mamina Katwa mwebale kuweereza ne mukunja Namoti nze Grace Ematogga. Kati omukyalo yagenda jjanjaba ebbaawe kuba embizzi yagirya. Kyokka bannange tumiddeko maama wange abangi gwe bamanyi nga maama Nanjove Kawalira. Endobesa eno ngiweereza bonna abakuulako. Mwebale nnyo wamma egiweerezeeko buli ayagala ogwo walimu omuze gw'okukuulakuula ogwo. Mukunja Amoti ne Nakatya mwasuze mutya. Mukunja nze kyendabye omuwala yalabika yalina kizibu kye nayagala ayitiddeko ewa Dani ng'ayagalayo kasente naye ebyalavu si bye yali aliko ate ye Dani mukwano ye n'agugwamu nnyo era bambi ge maziga gakola kigakaaba naye yakitebu talina kyagenda mufunamu kirala tajja kumufuna ate kati bangera mumukuula kuba agambye bamusabayo omutwalo juzi n'agusindika essimu n'ajjako amwesonyiwe bwesonyi amaziga jagakaaba nnyo kasita n'alemerako nze Kayemba Daniel mwebale kuweereza. Mwebale nnyo Kayemba Daniel agambye nti tolemerako nnyo munnange abantu bakuuzi bali eyo bakuula. Munkunda Katwa Amoti mwebale okuweereza butereevu nga mulina omuwuliza wammwe Sekane Masoli Musooto wano ku dduuka naye muuku wulira omukyalo oyo bw'ayogera banna yagenda omwagala nga tamanyi nti nno agenda kutema mbizi mbu yampa ekifi simanya mbu yampa ekifi ky'embizi nga kimu mbu ate nga kibisibisi bannaye abakazi baawo naye muuku beebeereremu kasita omusajja akitegedde ti si mukazi we naye bannaye aliwo bye bakolanga tebiriyo
mukugamba nkoonako taata wange Sennabulya ali Wantula nenkoonako maama Nantongewa ne maama Kake. Weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala okubuuzaako ab'Ekaasa Ng'ombe mugamba mutya mugyebaleko. Abasibuse mwebale kutuweereza Jamila Entebe eba nensi erimu ebinene. Tamama yakuwa ekifi ky'embizi kimu n'asula ng'akwezinzeemu nga musota. Bannange era naawe oli wa layisi munnaye gwe n'ogendera ku kifi kimu eky'embizi n'osula kiro kiramba nga bakulambuza amasaza. Nakato naawe nemukunju obubuza ebibuuzo bana obuuziza omusajja nempulira nga bambi n'ennaku enkwata osiika kiki eki bannange. Tumiddeko kapiteeni Nsimbi Meya Tubye Luweero kansala Sekula Majanja mama Halat Kujoyina Entebe Mayisenga mami ni mulongo kansala Tubye Nakaseta mwami Elia Lwe kansala Tubye Enakazi Mijinje Jaja Diva Atunga Ekyalaani Ebusisi Techa Maria Kusavio ne mami Viani Munkonge. Weebale nnyo oyo bamuyita Jamila okuva Entebe. Ye mboli wa layisi nedda ssebo si wa layisi gwe kyotasobola kulya ye akikola ki Nja Amoti Nakachomwe pale kuweereza bannange abakazi baganye ebintu by'ebbeeyi emusajja kyo kifu kyeyalina munnange kyeyalina kata animadde emotoka gyatalina bano abakazi daffe tusiimengako. Yes, wa respect ekintu kya muno kyosanze oba akuzazise ku kitanda kya kibo mubeereko feya kyakibo ekyodeyo gene famire bamufunira ekitanda ekitegeerekeka. Ayo nga Katonda mwasula mutya wasemuse baagala nnyo n'omumbeja Rita Susanna ebunamwaya mwebala tuweereza kati kembuuza abaamini buli kyomumanyi mmwe abatumalirako ebizibu byammwe kati nammwe mulaba effe tujja nga tuzze kwetaasa so siraavu mutusaasireko tujja nga tuzze kwetaasa kizibu ate ffe abasinga obungi ate mwe kibaluma nekisinga naffe so munnaye musajja watwagume yosokinge wabula n'ekirala muleka abakyala okulya ebintu abannammwe nga temubaagala lwaki oba okirya nze kyoba olaba sirya ebintu by'abakopi kati abakopi n'abatuufu obayawulamu kifi kimu n'okirangirako n'okyogerako ebigambo 105 anaabeera ng'oli eyawukana n'omukazi munasaba obuleega n'obupale wulira obukopi obwekopikopi